omubaka wa pulezidenti Mubende Umarule Mawiya asinkanye abagenda okulembera abagenda okubala abantu mu magombolola mu disitulikiti y'e Mubende. Ono abawadde kompyuta abagenda okukola omulimu gw'okubala abantu ze bagenda okukozesa mu ddimu lino eziri eyo mu 2008. On behalf of the President, Government of the Republic of Uganda, I have the pleasure to officially launch flag of this exercise. Kuno era bagasseeko ebigenda okuyambako okutereka ebikuŋŋaanyiziddwa oba kiyite data banks eziri eyo mu 2009. Ebyuma bino byakutuukira ku magombolola nga bano abagenda okukola ogw'okubala bwe bagenda okubijja. Aladisi asabye bannamubende obutabeera na kutya mu nteekateeka eno bakkirize okubalibwa nti kino kiyambako gavumenti okuteekerateekera eggwanga. Yonna okuviira ddala ku kyalo tujjumbire omulimu ogwo. Temulimu kabi konna. Actually okubala omuntu kirungi nnyo ne bakumanya nti ddala gwe gy'oli era kwe kusinziira okulaba nti eggwanga tuliteekerateekera. Ono akakasizza nti bataddewo obukuumi obumala okulaba ng'omulimu gutambula bulungi nga n'abagenda okukola omulimu guno tebatuusibwako bulabe. Era obukuumi obusooka bo bennyini bwe bukuumi obusooka. Then bakyemeni baffe yonna wansi n'enkiiko n'abo abantu mwenna gye muli buli omu mukuumi w'abaana abo abagenda okutambula naye nga tukitadde wabbali ekyokubeera nti gye muli ne security weeri. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nabo basabiddwa okukwataganira awamu bakunga abantu okwenyigira mu nteekateeka eno olw'okuba nti bangi tebannafuna kumanyisibwa kumala. Kulaba nti abantu b'eggwanga babalibwe bulungi bamanye nti eggwanga bweriba nga lipulaninga nga litegekera abantu bwe bakimanyi nti abantu baganda bwe bati Pulezidenti Yoweri Museveni kimuyambe kulaba nti abantu bano babategekera. Abantu abalondeddwa okukola omulimu guno basabiddwa okukwata ebyuma obulungi era babitwale nga bya mugaso. My appeal to the stakeholders who are here represented is to use these gadgets as government property, because actually they are going to be put in the stores and the auditor verifies. They are going to do the census. Afterwards they will be retrieved and taken back. So these are government properties, the way we manage other properties. Bulijjo tukozesa lupapula na kalamu oba na peni. Nga bwe tukubuuza ebigambo byo otuddamu ne tubiwandiika ku lupapula. Naye ku luno tugenda kubanga tubiyingiza mu butereevu mu buuma buno bukalimagezi. Era ne bugenda butereevu ku data center eri e Kampala gye bujja okuyingizibwa mu kye tuyita server. Olwo ne kitwanguyira oba ne kiba kyangu okusobola okufulumya ebivudde mu kubala abantu kuno obutatwala kiseera ekiwanvu nnyo. Enteekateeka y'okubala abantu yakumala ennaku 10 nga yakutandika ekiro ekikeeso olwokutaano lwa ssabbiiti ejja nga 10 omwezi guno. Barbara Nareiso agaffe eyo ku Spark TV.